يخرجه من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصلاة والسلام تسليما على من لا نبي بعده. نعم. الذي اصطفاه الله من سلالة الخاشم وفضله وعظمه وأرسله إلى كافة الخالق أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah eyatuwa ekyengero eky'obusiraamu. buli ali wano osabanga nnyo Allah akukuumira ekyengero ekyo tuke gyali ng'okyakirina. twebaza baganda baffe abasumba abatindiza eggendo ne bajja tuyigeko nabo. omuzungu yagamba, if you want to see the nakedness of the monkey, just give it opportunity to climb the tree. Luzungu. oyo musajja tumaze okumwanika kati ensi emulabye obwere etalina kaalina. omusajja omayitibwa Napoleon Bonaparte yagamba, guno mulembe ki guno? a misinformed person is more dangerous than a non-informed one. Nagamba, two people can damage the area. The one who knows but does not speak, as we have been doing, and the one who doesn't know but he speaks like him. Nagamba, one-eyed man among 1,000 blind men is a king. Waisobola okuba n'eriiso limu afuse kabaka mu bakristaayo bonna. The theme was very clear and simple, like taking a glass of water. Just like that. Was Jesus Christ born on 25th December? Ekibuuzo kibadde kyangu. Is it true that Jesus Christ was born on 25th December? Yes or no? That was the answer. Naye avudde wano ati Muhammad munsanziruseeko mubanja mmeka asula wuwo n'abaana gamanyi Allah ono asaba omutuma nyanya n'agula bitungulu. Era mukazi we n'abala mutuma akaveera nti odda n'akaveera akomawo nakawalagi. Kati ngenda musomesa mpola bakristaayo mugenda tegeera omusomesa ne kazanyiikirizi wakati wa kadeyideyi nziriramu omulamwa. Egamba bwetyo omulamwa gubadde gubuuza, was Jesus born on 25th December? Yobu 3:3. Yobu 3:3. Wandika nkutandiseeko kati. Mulembe mupya. Soma ekiwandiiko. Okuba bwino nga tusinga onyirira. Soma ekiwandiiko. Singa sente. Seeka soma tambula obulaini. 3:3. Soma ekiwandiiko. Yobu. Egamba bweti olunaku luzikirire. Olunaku lwe bannange lulina ebizibu, transport okuva e Kampala paka wano kyetagisa kuba na mitwalo 10. Omuntu olwaleero ali wanampuliriza we bunaazibira ng'amakomera gajjudde, we bunaazibira ng'obubenje tobala. Soma layini. Egamba beti nti olunaku luzikirire. Olunaku luzikirire. Lwe nazaalirwa. Wangi. Lwe nazaalibwa. Lukole ki? Luzikirire. Continue. N'ekiro ekyayogerwa nti omwana ow'obulenzi akoze eki? ali mu lubuto. Akoze eki? Nawo luzikirire. Byonna tebyetaaga kubeera ng'obyogera mu bantu. Olunaku olwo. Olunaku olwo lwe mukaalakaala nalwo lubenga ekizikiza. Kizikiza muzze kufiira mu bantu. Katonda aleme okulutunuulira. Katonda talumanyi mwayiiya luyiiye ng'ayima waggulu. Eri waggulu Katonda agamba bano bantu beetaaga ki? So n'omusana guleme okulwakira. Naku lwa bisiraani. Ekizikiza ekisiikiriza ekyokufa biruyite olwabyo. Ojja kulaba enkeera accident. Ekire tuuleko
nona tetulyetaaga na kulwogerako. Byonna ebidduka z'obudde. Ebidduka z'obudde byonna bikola ki? Birutiise. Yeremiya 5:6. Yeremiya 5:6 egamba nti abantu bano bonna abantu bange bawabanga endiga ezaabula, babanga boolaba endiga ezaabula, abasumba baabwe nga bano bawayiswa be bakola ki? babawabya. Balimba abantu nti Yesu azaalibwa 25. Bano be bakoze omulimu gw'okulimba omusomi. Kati Yesu n'agamba ati 26 Matayo 3:1. 26 Matayo 3:1. Kirete yangu ya. Yesu n'addamu n'abagamba nti mwenna sitala ekiro ky'olwaleero. Leero mugenda kwesitala ekiro ky'olwaleero. Kubanga kyawandiikibwa nti kiki? Ndikuba omusumba. Tegeka akabiina olw'okulimba ensi. N'endiga zirisaasaana. Abalidde ennyama mugenda gisesema. Olunaku 25 lunaku lw'abasamise teruliyo mu byawandiikibwa. Akoze statement n'agamba Allah asaba. Bw'amaze n'agamba Allah yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6. Ale bw'amaze byonna adde asomaaya eri mu 7:54. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyamin thumma istawa ala arshi. Jasoose nayo naddako inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi 3:56. Bw'avuddeawo ate n'asoma essuula y'e9 aya n'asoma ey'okubiri naga Allah eyokusatu. Allah alayira ono yeetaaga kuyamba. Damu aya ntandika gy'okulayira 9:2 gy'asomye. 9:3 girete bw'awulira nti abakyala balina nabaana alowooza mbu n'abasajja balina ssebaana. Yanguya katumuyambe. Soma. Egamba bw'eti nti ki? Ndayidde oyo yatonda ekisajja n'ekikazi. Ndayidde oyo yatonda ekisajja n'ekikazi. Ewedde ye bw'asomye awo n'agenda mu katale n'akuba aleluya. Kirira mushale. Kirira egamba bw'eti Katonda yeekakasaako yennyini. Yali yeekakasaako yennyini nga ye bwe yatonda ekisajja n'ekiki n'atonda n'ekikazi. Kati yali alayira ani? Yali yeerabira mwennyini. Yennyini yeekakasa. Kati wulira kamwongere ku iniini. Amos 8:7 girete. Amos 8:7. Katukubireko newo. Soma ekiwandiiko. Bayibuli kasita muntu agijje mu nkwawa. Yangu yakoseko omusomi olwawo. Yakwata mbitegeera 8:7. Soma ekiwandiiko. Amos 8:7 Amos. Egamba bw'eti. Ndiyo. Ey'omusanvu Mukama alayidde obulungi bwa Yakobo. Mbu Mukama bwe yalaba Yakobo n'alayira obulungi bwani? Soma ekiwandiiko omusomi. Mazima seerabirenga bikola byammwe. Katonda bw'abanga yalaba Yakobo n'alayira obulungi bwa Yakobo ng'ani yatonda Yakobo, Katonda bwe yalaba n'amwewuunya. Katonda yalaba Yakobo n'amwewuunya Yakobo okuba omuki omulungi. N'alayira lagani mu bantu abalungi abali mu nsi mbadde sirabanga ku muntu asinga Yakobo okuba omuki obulungi. Ng'ani alayira obulungi bwa Yakobo? Katonda. Olwani yamutonda? Kati ani yatonda Yakobo? Nkugambe ngenda kulya mpola nkumalewo. Allah bw'agambanga nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Aba ategeeza kino gisome 3:3. 5:6 kirya naye. Decoration y'embaga engeri gyetali ya Christmas. Soma ekiwandiiko. Bigambo biyinza okujja nga byembimu bifaanana. Olikwogera nnyo tusome ebigambo tutambule. Wendaga. Ndiyo. Njirina mu mutwe. Njogera bwe ntuukawo. 5:2. Soma nti. Ne bamalayika basabira nabbi wangi mazima Katonda. Soma shale tambula olubudde. Egamba bw'eti mu aya eno. Mu aya eyo gwe gye wasomye Katonda ategeeza abantu nga ki? nga ye bw'asabira nabbi. Serengeta awamu ne bamalayika be. Soma. Naye okusabira kwa Katonda eri ki? kwasabira nabbi kwe kukola ki? kwe kumwogerako awali bamalayika. Buli lwamwogerako n'agamba nti ono khairu khalki, ono yasinga ebitonde byange. Kwe bayita omukola ki? Okumwogerako. Katonda alowooza olw'okuba yakomamu Abakasi ebaga Katonda amusabira alowooza afuna wuzu. Serengeta wamma. Omanyi taata ayinza ogamba maama mpaako. Sekaso mutambule. N'omwana n'agamba mpaako nga Sekatambuliseko budde.
bategeeza birala bombi. Okusabira kw'abamalayika, okusabira bamalayika kwe basabira nnabbi, ndiyo kwe kwegayirira Katonda, kwe kwegayirira Katonda asaasire nnabbi, ndiyo era amwongeze mu madaala aga waggulu. ekitegeeza Katonda asaba. Omulama tegubadde Katonda asaba, omulama gubadde gugamba ddala Yesu yazaalibwa 21 kati kasoose enswa z'abakristaayo. Katonda tazaala, kiwandiike. Talina mwana, kiwandiike. Talina mukazi, kiwandiike. Njogere mmeka? 3 mbijja mu Bayibuli. Kambikeko n'okula. Isaaya 23:4 kireete. Isaaya 23:4. Tandika n'ekyo. Tusooka naki? Ekyo kyonanje soba osoma. 23. Soma. Layini ey'okuna. Gireete. Eyogera ebigambo bino. Nti ki? 23 layini ey'okuna. Gireete. Kwatibwa ensonyi ggwe Zidoni. Katonda ayogera mu Isaaya. Kwatibwa ensonyi ggwe musumba atudde. Gwe wayiswa. Soma. N'ebidongo bya Yesu. Katonda ayogedde. Kwatibwa ensonyi ggwe Zidoni. Sema. Kubanga ennyanja eyogedde. Nti ki? Ekiga ekyennyanja. Agamba ta Katonda. Sinnalumwa kuzaala. Katonda agamba sinnalumwa kuzaala. So sinnazaala. So sinnayonsa. Baki? Balenzi. Nabaki? So sinnalera bawala. Genda oyuzemu layini eyo. Genda oyuzemu. Nyongera endala. Leeta. Koseya 22. Koseya 22. Soma. Naye ogiwulire. Naye ogenda giwulira. Olunaku lwe mwasituka mu lumba abasiraamu. Seeka soma otambule. Ffe tubeewuunya. Koseya 22 gireete. Koseya 22 gireete. Obaako muntu agamba bw'eti muwoze n'ennyammwe. Katonda agamba muwoze n'ennyammwe. Muwoze. Mumuyita Biikira Maaliya nnyinaani. Katonda. Tusabire ffe abaki? Aboonoonyi. Boonoona buli abasabire. Abeera nga mwonoona. Nga mulina eddembe. Egamba bw'eti kubanga muwoze n'ennyammwe. Kubanga si mukazi wange. Katonda agamba Maryamu si mukazi wange. Era nange siribba. Omwana yamuzaala mu mugogo. N'otunuulira omusumba ng'olwo n'omutwe ne gukuluma. N'obuuza nti omuntu agoyinge. Omusomi. Isaaya 5 layini esooka. Era aduyinge ki? Soma ekiwandiiko. Kato kikuwe ekyo. Awo tuli. Katonda takola ki? Linda akole statement zino ez'ekikulu. Buli ali wano gwe bayita muzadde, bakuyita muzadde lwa kuzaala. It is a title, kitiibwa. Buli gwe bayita Katonda, bamuyita Katonda lwa kukola ki? Lwa kutonda. Gwazaala bakuyita muzadde, you a parent. Atonda is a creator. Bano tebabyawula. Omusomi. Yesu. Bano tebakola ki? Tebabyawula. Kati kambireete. Wadde obikuddewa. Isaaya. Soma. 5. Layini esooka. Layini esooka. Gireetewa. Mayiseeka. Soma ekiwandiiko. Ondekanga. Oli ku luwaseeka. Eyataano egamba bw'eti. Soma. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Wulira Katonda ky'abuuza. Nti ebbaluwa ey'okugoba nnyammwe. Eri ludda wa? Maryamu yali awangalira Isirayiri mu Yerusaalemi. Katonda awangalira mu ggulu. Yanoba. Ebbaluwa ey'okugoba Maryamu awangalira Isirayiri nga namwandu eyafiirwa bba eririddawa. Kiba kitegeeza Katonda ati yakola ki? Teyazaala. Kankole statement ey'okubiri. Omuntu yenna bw'azaala nga mukulisitaayo, ne tukakasa nti ono munaddiini, omukyala gwazaddemu bagenda neesiba empeta ne batukuza obufumbo. Omusiraamu bw'azaala omwana, okukakasa nga omwana ono wa munaddiini, bamala kumuwoowa. Kubiri Katonda yakola kiriwa? Yawoowa Maryamu, yasiba mpeta. Bw'aba teyawoowa, bw'aba teyasiba mpeta, bazaala mwana wa bwenzi. Bw'aba yawoowa oba yasiba empeta, tuwe seeka yabawoowa, otuwe paasiti yabasiba empeta. Mwe bamukubye genda. Omusomi egamba etya?
asome Matayo mulenye 18 kanete olebe ekiri awo kyewunyisa muletera abantu obusungu mukube bwini soma kiwandiiko gaba bwete etya Matayo n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti Mariyamu nnyina bwe yali ng'akyagerezebwa ani akyagerezebwa Yusufu bw'abanga yali ayogereza Maryamu baali nga tebannaba kufumbiriganwa wangi Yusufu baali nga tebannaba kufumbiriganwa mpulira Mariyamu n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu Yusufu ne Katonda kuba byani anaga omukyala ku munne Katonda yakwana mukabandi wangi yatika mukabandi olubuto Katonda ku Yusufu ne Katonda ani yazaala mukamu n'omukyala omwana wamma katusomere 10 mu magezi golabanga kijja Katonda bamuzaala ku mukyala omwana ebyo byonna nkolaga ntalo takolanga ki tazaala kati kandeeta ekisembayo museke Luka 26 Luka 26 waiso ojja kuyombanga felujja kujja tusomese Luka 26 Kampala kanjiteeke mu mwoyo wa Mukama nekino kakirongose omwami ono ajja kweyogerera wambalala naye alina emirimu gyakola era asula Kampala nga bwaiso bwali ow'e Namabasa alina emirimu gyakola asula wa naye tabyawula tabitegeera obwongo bwe bukyali buto wamasoma mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabriel n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya malayika wa Katonda yatumibwa eri omuwala atamanyi musajja mu mwezi ogw'omukaaga mungoberere mu kibuga eky'e Galiraaya soma erinnya lyakyo Nazaaleesi mpulira eri omuwala atamanyi musajja gwe bayitani yali ayogerezebwa omusajja erinnya lya Yusufu mu nnyumba ya Dawudi lendako katubale n'abantu abali wano omuntu bw'afuna mu mwezi ogw'omukaaga olubuto tutandika kubalamu gwakumeka abafumbo gwakumeka gwa musanvu katubale ogw'omusanvu sekatambule ogw'omusanvu guba mwezi gutya gumu ogw'omunaana ebiri ogw'omwenda esatu ogw'ekkumi ena ogw'ekkumi n'egumu etaano Desemba mukaaga kaali kamyu yazaalibwa tatuuse kaali kamyu kubazaalira ku myezi mukaaga was he a premature mwe ekisembereyo ddala mujje mulimba entaama mukyali lindako ekisembereyo ddala nkola statement esembayo agambye Muhammadi Musa yagenza agamba nti mujje mu lukuŋŋaana ku nnaku z'omwezi nga 14 mu Januari era n'agamba naffe obwedda tulanga Desemba naye erabira nti ensi mwe tuli eno etambulira ku kalenda ya Girigoli Uganda sigamba nsi eno ngamba Uganda kakati kankutega akatego gweteze tebana omusomi 9:36 Quran ojja kuwulira 9:36 ate ogenda kujja wano ngenda kuswaziza eno ndabe nga toli kuweera bulungi 9:36 inna iddatu shuhuri inda Allahi 12 shahr fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati emyezi 12 gye gino Musa gyayogeddeko gye gino Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Jamad al-Awwal Jamad al-Thani Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhul-Qa'da ne Dhul-Hajj myezi emeka 12 Isaya 18 Isaya 18 jangu tuteese fembi jangu wano musumba bw'oba oli musajja jangu waiswa bw'oba oli musajja jangu waiswa jangu waiswa bakutenda jangu if you are a man enough if you got balls jangu eno sit down on the dirty pulpit jangu eno waiswa today bananga atideyo omusomi mwaka zindalo nga bwatidde eno mwaka zindalo mwabize wangi mutwalire waiswa nga tonaba nakwogera waiswa
ndeta olunyiriri nga yafuna olubuto gwa mukaaga waiswa olimba abantu ekyawandikibwa kigambye otyo omwezi ogw'omukaaga malayika n'aleeta obubaka obwaki n'agamba nti oliba olubuto nga bagamba ate gwe oli kugamba abantu nti yafuna ku ogwo olubuto yalufuna ku olwo olwo n'afuna ddi wetondera abantu sooka wetondera abantu sooka wetondera abantu zayo omuzindaalo sooka wetonde waiswa wetondera abantu abantu wasa omwezi ogw'ekkumi n'obasa ogw'ekkumi n'emu n'ebbiri ng'ate ekyawandikibwa kisomye kigamba awo omwezi ogw'omukaaga otyo malayika wa mukama najja najjira omuwala atamanyi musajja amanya ge Maryamu n'ayogera naye n'amugamba nti oliba olubuto olizaala omwana wa bulenzi mpulira so ebayibuli tegambye katono katuwetondera abantu obadde obalimba soka wetondera abantu obadde obalimba toddamu kulimba zayo muzindaalo ayagadde kuyomba kuyitawo ayagala kutoloka kibuuzo kyange kasooka twegatte ku kiki agamba nti ono baleeta amawulire nti alifuna omwezi ogw'okumeka alifuna ogw'omukaaga nze ntandikira kwa mukaaga okubala mu mwezi ogw'omukaaga malayika nekola etya neleeta obubaka kati katutambule naye bwebanga malayika aleeta obubaka mwezi gw'omukaaga etegeeza ogw'omukaaga tyalina lubuto ogw'omusanvu tyalina lubuto mmwe okugamba nti azaaliddwa 25 Desemba mwabala mutya omuzindaalo mwekyuma omunanfuusi omumalawo oli munanfuusi sooka wetondera abantu obagambe obadde obalimba etondere zayo muzindaalo omusomi ekitabo kya Matayo ne Luka ne Mako ne Yokaana byonna byayogera information y'emu omwezi ogw'omukaaga otyo malayika wa mukama najjira omuwala atamanyi musajja amanya ge Maryamu otyo n'amugamba nti ayi Maryamu owereddwa nnyo omukisa oliba olubuto olizaala kati gwe olimba lwaki obase gw'omusanvu n'obala ogw'omunaana n'obala ogw'omwenda tuwulisiganye kubanga oli musomesa nange ndi musomesa zayo muzindaalo olwakalere katolaba zayo muzindaalo oddangamu zayo muzindaalo oddangayo gwe zayo muzindaalo oddangayo musikiti tolimba nze waisula tiimu yaffe tubalaba muli balimba we bali kuyomba nziramu sitatimenti yange bwagamba nti mu mwezi ogw'omukaaga baleeta mawulire mwanike emikono nti malayika negamba oli ki naw aliba lubuto ddi era n'azaala ddi kubanga ono malayika ezze mu gwa mukaaga bwe mutuuse mu gwa 12 ne mufumba emmere ne mugula engoye kyakoze eki ate oli kukakasa abantu nti mu gwa mukaaga tiyafuna luki yafuna gwakumeka ne bazaala ddi. Give him the microphone. So you get there, no gamba until where a monkey hires or goes in the heights, it shows its nakedness. Now you have shown your nakedness. That has applied to you. Why did you count July? You counted August, you counted September, you counted October, you counted November, up to December, making 6 months. That means you are the first liar that must apologize to the people of Umbale. Tell them that you were lying, and then I can correct you the scriptures. Take back the microphone. You gave us a very good parable that where a monkey falls in the heights, it shows its nakedness. You are the monkey, you are naked. Take back the microphone. Go and apologize for the people of Umbale. You were lying to the people. You don't have scriptures. You don't have momentum. You don't have data. You don't have content. You are an empty-headed man. Take back the microphone. Takbir! My question is very simple. Bwabanga tiyafuna gwa mukaaga yafuna mwezi ki? Ekyokubiri n'azaala mwezi ki? Ebibuzo mmeka? Ekyo nkimaze. Ekisembayo tusamye emyezi 12 mu Kurani. Emyezi 10 mmeka? Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani.
Jamada al-awwal, Jamada al-thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Dhulqaada, Dhulhijjatu. Muwe Bible ambikulira olunnyo olumu January paka December gye mucelebratingiramu. Muwe Bible. Omwana muzindaalo. Muwe. Siwa buli kakati muwedde. Kubanga abasiraamu nabagamba nti lwemwekuŋŋaanya 15 biikula January ngenda kubasitulira muntu omu muwedde. Kati seeka amaze okutegeera nti nno abadde alimba bino byabadde abalira abantu mbu Yesu yalinga abadde alimba n'alisabye otegeere oswadde toddaanga bukulimba bantu nga weetuli, kubanga buli lwoyogera ekigambo ky'obulimba oba omaze okweteeba tolina kapasite kateegera mu bantu, kubanga olimbye abantu oli mulimba atasaana kusomesa, tasaana kusomesa, bali mu dakika 5 olaba bunafuusa obatesitedakika 5 tolina bwino gwe kakati bikola bwe nti ate yabadde antidde yabadde antidde yabadde atidde yabadde atidde omusomo w'ebitabo muwa bitabo muzindaalo nefaayo muwa muzindaalo muvayo tolina kontenti muwa muzindaalo kola bwoti omusomi sigala awo waiswa ndikuwa emitwalo 2 ompa olunyiri mu Babuli lubala ekigambo January, February, March, April, May, June, July paka kwani lulete okay n'emitwalo 2 kanga kulekere tolina sente gwe you a poor man. Omanyi omuntu omwavu yagenda agagamba nti nina sente oyo bw'aba ne sente buusawo toyinza gamba nti olina sente, you don't have money. Ne landiroodi akubanja bw'oba oyagala byakusiba sente gende w'omuyindi batekeyo receipt. Bino bya Katonda tebasika sente tolina sente. Thank you. We take this opportunity. Thank you very much.